po jako akawuwo. District ya Kasese yemu ku districts mu Uganda nga bobolooza kukulambula gyotoyinza kubuusa maaso olw'ebyobulambuzi enkumu ebiriyo gamba ng'ekkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park, olusozi lw'Enzori saako n'ebirala ebireeta n'abazungu okuva e Bunaayira. It's a really nice place. I think they've done a lot with the nature here to develop it well. It's a good atmosphere, very sociable. Kati nate ku bino kweyongeddeko n'ekifo awakuŋŋaanira abakkiriza naddala ab'enzikiriza y'ekikatuliki nga kino kyatuumiddwa The Calvary era nga kati bw'otuukawo abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo buli kadde babeera batuuka okuwanjagira Omukama okubaddukira mu nsonga zaabwe ez'enjawulo. Abamu ku bantu abakuŋŋaanidde wano bategeezezza nga bwe bazze okuwanjagira Omutonzi okuvuunusa eggwanga n'awookera w'ekirwadde ki COVID-19 kye bagambye nti singa kinaagenda buli kimu ekyafaafaagana kijja kuba kidde engulu. Twaza kwesengereza Mukama atukuume haza bomu, atukuume haba ADF, atukuume ha corona. Niko kwesengereza kw'erizooba nibyo turi kushaba Mukama turi tumwesengereza ngu Mukama ku lusozi. Abantu bonna bali mu kujja wano ku lusozi Katonda alabise. Kasese ine ensozi nyingi naye olusozi luno abantu bafunamu ebyamagero bingi. Kyekirese ne tujja wano. Abakkiriza omuli n'abakadde olusozi luno balulinnya na bumalirivu wakati mu kukkiriza nti buli kimu ekyabwe ekyagaana kyakutereera. Ate bo bannaddiini nga bakulembeddwamu Reverend Father Nyesiyo Mbusa basabye abantu okwongera okulinnya olusozi luno kubanga ebyamagero ku lusozi luno bisoboka, kyokka ne babasaba okubeera abeegendereza ku nsonga z'ebyokwerinda olwa bbomu ezigenda maaso n'okubwatuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ssaako okubasaba okugobera ebiragiro byonna ebyassibwawo gavumenti okwetangira ekirwadde ki COVID-19. Bingi ebyafunye ebyamagero. So many miracles have happened here, and I think the continued coming of these people is because bafunye Yesu wabo. Yesu ali wano. But we welcome all religions, whether you are a Muslim, whether you are what. Okuyaayaanira ebyamagero ku lusozi luno tekwettaniddwa bannayuganda bokka wabula n'abantu okuva mu mawanga amalala gamba nga Bungereza, Isirayiri, Canada ssaako n'amalala era nga bano batenderezza obulungi bw'ekifo kino ssaako n'abantu abawangaalirayo. This is the time for you to say, Lord, forgive that enemy of mine, for he does not know, she does not know what she's doing. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. It is time for us now to call on to him to have mercy on us, to call on the Son of God, to call on the Son of David,